Bakuntundawo. Balamusizaako mwena abatulaba nze Nalongo Kitone nampijja mukomusajja atalina mutawaana nga ndi wano Mengono ku ofiisi yange ku Muteesa wano. Ng'enaku z'omwezi 18 ogw'omukaaga Nalongo agenda kubeera ku Tavern Woods Ekabuusu awo n'omusomo omunene mbayita mu Uganda yonna buli mufumbo jangu n'ekizibu kyokka papula jangu kiwandiike mu ngeri yonna esoboka okireke ku mulyango nja kukisoma tugulawo ssaawa 10 ondabeko mukomusajja yakulanga ekyokulya nabba ku balayini banaye bagambe kubanga basinga bakomakula ken mwe tukulagako waggulu okati ng'otudde bajja kukakasa nabbalaga makiwa nengo okikola otya musajja ndabeera bulungi kiva ku musajja wobeera nga tolina stress mbufumbo ogejja onyirira tewesinewo tesiga bizigo obeera kiriya walla owaye twali tujjawo ne tulaba ebyana biwala umaalu n'ebbiribaawo katono ogenda tuleetera obuzibu anti ze wano ndi ku campus temuteredde wano ofiisi wagijja ova ku Bridget nodda ku bwe tusanze mu kkubo kwegamba mitawaana myereere mitawaana mbakwatira ku Bridget mujja kumbuulira makonono makono yatugambye eddaye makono mwana nga amuyisa bubi nkugambye Nalongo ajja kumusiba naye baana bange mbabuulira nyina bangi nyina eka waliyo mumbejja senga muto bangi bonna no tebali mu size emu naye sibakubisa kibooko wabula mbabuulirira bigambo ne mbanyonnyola nti buli muntu yenna akwagala mugambe Nalongo yaŋŋambye ayagala kukulaba kugwe balindeetera obiki by'osaba sina kyensaba njagala omwana nga omuntu awe omwana nga eddembe mu mutima kuba nze abaana bange situndaba batunde Nalongo alinamu akasente abalabirira bulungi njagala emirembe mu mutima kuba mbateeseteese buki bulungi abaana ennaku zino bayitiddwa okusaba ebintu basinga ne bazadde baabwe otuukewo omuzadde muzadde nagamba akasitamu banga mweyagala naye notuukewo omwana nakusaba iPhone 13 14 n'ogamba bannange anti nze ngejjemba nga sinze namukuwa kitegeeza naye alina byayagala mu bwongo watukira okundeetera aba n'ensonga lwaki akuleeta kati bwe byammweze sibinkwatako faafagana nabyo gokwana waaki bigendererwa byo abaana batusobeza iPhone 14 nga tukyakwata zigundi zisamusa kitegeeza takwagala anti omuntu akwagala talina kyaku omuntu ng'akwagala aba amanyi obusobozi bwona embeerawo kitegeeza tonaba kumkwewaayo akuyige kyava akusabye by'otalina oluusi wajjira mu kifaananyi ekitali kikyo neweezimba kyotali ate abamu bamanyi okuteeka mu bifaananyi aba Smith nkuba obusaati bwange tamanyi muno mujja mu diti alowooza ndi Doni Dada buli panda otuuse kumbe nange neeyiya anti omuntu bw'oba omwagala mugamba amazima naggwani mwerimba nnyo ebibamenya oyagala omulage nti nze ndi Doni ng'ate kibulamu teweefula Nalongo nga tonnamubeera kola nnyo kubanga naye yakola bukozi okubeera Nalongo w'amaanyi awaye tuyinza okukola ennyo entuuka mu myaka ekyasobola kunyumirwa buvubuka bwaffe no bange muvubuka muto tusooke tumunyumire mu buvubuka nga tukyali musajja muto nnyo is a very handsome young guy muvubuka alabika obulungi bwe mba nyogerako njayo n'oluzo togenda tumba bubbi nawe otidde nkutene kutema naye tuli ku kiwa bange muvubuka mulungi nnyo okukola omuntu okuba wakabiti kimutakisa kuba mukulu nnyo wabula olina focus ki mu bulamu bwo mutagala nnyo oyagala okola emirimu 10 kitegeeza loosi emirimu gyonna gy'otasobola kuwa budde kugibeerako kitegeeza kufiirwa tugamba tuinvestinge Nalongo mu kintu ky'olina okuwa obudde ngenda kuwayo example waliwo omusajja ali Makindi awo alina hoteri bagiyita Parklast oba H&M gendayo olaba baba bannannyini hoteri ezo tebabaawo haji mukwano gwe musangawo nnyo okitegedde kati waali okitegedde ate nga ali mu kisona yabeerawo kitegeeza ki nti bizinesi yonna gy'otasobola kuwa budde tesobola kubeera successful kubanga eba ekolebwa omuntu omuki omulala naye mu byonna by'okola naye oba okoze businesses fisaayo obudde ng'olina okutunula mu byezikoze yadde kati abamu baazisa ku system naye ani abikubalira ebyo fisaayo obudde kwenyini omanye nti katingwa oba nfuna yes ekyo kyonna kyetaaga budde naye bane tuinvestinze mu mukwano naye omukwano teguzza amagoba omukwano guzza amagoba kwani g'oinvestinzeemu naye mwesiba ku muntu n'akulaga nti takuliiko naye nga gw'olina omwerippako mbw ekikazi kyamaanyi kikyo kiyina nyashi Dubai Monster bakyagwe bagamba nyashi ekyana nokyanagaa tugatujja ku bodaboda nga kitambulanga neŋŋamba njakuba omuntu kitambulangaani ngaki kugambye omanyi omukyali wange Honorable Jeffrota yayimba kinnassanga naye ennaku zino binnassanga nga bingi nanti kati olaba goza lwaki nassanga yali wa mu vidiyo wamulaba makagani
waliwo ebintu emwagala naye nga bintu just byakuzanyisa byansi bitwaliriza abali mu jjaamu abakooye nga byangu byakutuukizaako maaso n'ekintu kyonna ekirungi kirina okuba reserved by nga bogenda mu kampani okuregistaringa nogamba lino kampani by Nalongo Kitone. Yes, ekintu kyonna ekirungi kiba ne nannyini kyo. Waliwo omuntu alina okuba nga akifiiririra so si kugamba mbu ekirungi ekya buli omu tekiba kirungi. Okitegeera? Lwaki njagala abantu bajje bandabe ku bantu badde bayayana nnyo okundabako bantu. Nenze kyensinga okwagala nga byenjogera waliwo gwe bikyusiza oba abigoberedde n'ayambibwa. Njagadde bajje muko omusajja bandabeko live. Lwaki? Baleme kulowooza nti omuntu afumbirwa alina kuba nga yakula bubi, omuntu omufumba alina kuba kugamba bamugeza ku kintu kyesinza nakunnyonnyola. Njagala bajje. Nja kugenda kulagira abanankolako mu by'okwambala. Mbagane nti mumfune olugoye olunkwata obuki obulungi abatwala okundaba mu ngoye ezinkutte luje Africa yonna abantu mbalage nti muko omusajja nnyina omusajja nnyina abaana sanyu waaku wakuna lwoluzaalo lwakomeka lwakuna balabe ku muko omusajja bwe nakula ne bwe nfaanana ate ngoli wanzaalo meka baleme kuddayo okwesudiya mbu omwalo owakabi ayambala akajiini bw'ayambala akajiini ke taba na muntu amwagala olina okuba n'omuntu akulwanira n'entuuka ewantunze lubu nali ntambula waliwo omuntu eyankonako by accidentally nalaba ku busungu bwabaze ne mugala taata abadde tagenderedde musonyiwe naye gwe oli awo tolina yadde omuntu akweraliikirirako temumukwatako naye ogamba ndi wakabi nnyina nyashi what are you my friend tolina kyogamba olina nyashi gwe weerwanira gwe weenakuwalira gwe weebikka gwe weebikkula oli awo mukuba otaayaaya abali mu jjaamu n'asooka asibamu n'agamba endabye omukazi owakabina leka kubeera ekyo leka bakuyaayanira oyimirire obategeeze nti nze Mukasaalongo my brother bakitegeere nga tekikwasizaamu nansonyi nze nkyenyumiriza abantu bonna ntambula mbanyonnyola ne bwe mbeera ku nnyonyi ne bwe mbeera wa mbategeeza nti nze Nalongo omukoomuki omusajja n'abataliwo balina okitegeera nti gye nva naliseeyo muki omusajja kubanga tanswaza ndi proud muye kubanga mpa emirembe byenjagala byenkola kasita ndiservinga nti muye yaŋŋamba manyi tulina constitution mwe muyina ey'eggwanga naffe tulina ey'amaka ewaka mbadde ku parliament awo nga ndaba ebigenda mu maaso constitution ya Saalongo ebitandikirwako ssaawa 2 omukazi omufumba abawaka kyekisooka tayagala lugezigezi buli muntu ajje waka kubanga waliyo abaana balina okuba n'ensonga lwaki ajja tukyalira si bya just kujja buzibu amateeka n'obukakulizo bikola ki bigobererwa bingi constitution erimu ebintu bingi Saalongo nnyongedde omwagala naye owaayira ekiremesa abantu kukola kikwagala kujja bayizayo bannamawulire bokka bamenya likodi be bankyalira ennyo ewange bokka bokka be basinza okukyala ewange abadde banzijako yintaveyo kati yatuuka Viki najja n'ekitala n'agamba amateeka ga wano Nalongo ogamenye omulundi ogusoose ne mugaaseba onsaba otusaasire tekijja kuddamu kola ki kijja kuddamu kubaawo naye abawala bali eyo naddala aba bagenda ebweru mbw alinamu akasente nze ate omusajja ŋŋamba ki nyinamu akasente my blood nyinamu akasente nyinamu omubiri omulungi ne Saalongo bw'aba ayogera amavivi gaba kuki kubanga ekintu ekimu kirina okuba reserved by Nalongo reserved by Saalongo oli omuvubuka omuddugavu kakati gwatayiko kalizavudde babulawuni gundi omuvubuka omweru alina ekirevu alina akanyama no omuvubuka omweru naye alina nannyiniye nze owange muki muddugavu kati nawe alina omweru ne deserving omweru era abantu bategeeze tinze mukooli omukyalo omweru gw'omanyi nga weeyanjula ngaokola introduction ng'otuuse nze ntuuka nnyo mu misomo bakumbaga tere kintu kinyumira nkubanga nennyonnyolako nti nze Nalongo Kitone nampijja muk'omusajja akantu ako kanywa nemba nkogeza maanyi kati gwali eyo weeyanjula otya tosobola kuba oyina bangi ne bw'oba oyina boyfriend muliservinga omuwa ekitiibwa ogambe nti bannaye nyina boyfriend wange abalala mugira munnindamu nebalinda ebintu byotayagala lwaki bikuliraana oyina omusajja tomwagala naye ate Mukama taliservinga kinnya kikalu kinnya kirimu kintu aliservinga mu kinnya kiki kikalu oyina omusajja tomwagala talina kyakuyamba omaze naye emyaka ena temukyusa bulamu akumenye omumenya beererawo Mukama awe ekyo ekitalina aliservinga ekinnya ekitalina kirimu Mukama musabe nti mpa omusajja anaasobola okuntegeera naye mwe muli eyo mpa omusajja alina ssente g'olina meka anti bya tugambe wali ekinnya simbawo ekitooke y'engombo erinaku zino osimbawe onaagenda osimba buli w'osanze biribaawo asimbye ku makeera eyo nagimazeewo biribaawo katumaluke mulese eno kumuteesa eno no basiba
abaana basoma basibya abaana tubasaamu sente nyingi okutuuka ng'ali ku campus ne mujja n'ebigambo abaana ffe mubagambye buli kino ngera kigamba bazadde abaana bammwe mulekerawo abaana basiba kuwaka ng'embuzi omwana n'omukugira buli kintu bw'afuluma awo buli kigambo kyamugamba balowooza kyekiki kola tulaye Bridget nze omwana wange siminaako mutawaana nyina mujjukiza nti Nalongo yakugamba ki ti omuntu akwagala muleete waki ewaka bwagambanga nti nkwagala mugambe Nalongo yaŋŋamba omuntu anjagala mmalanga mutwalira n'amulabako bwali muleeta ndi mumuwa ndimanya tamulimbalimba kuba abaana batumenya otuusa awo naye abaana basibira mu katukamu omwana mutambuzeeko muleke mufunye ne banne baleke bagendeko mu kiraabu mutwaleko mu buli kifo omulage n'ebyo ebikikola ki ebikirimu nze muze ekyo wayantwala ku Nyondo kiraabu nga nkula ng'olina emyaka emeka gyali 16 n'agamba gyatugende nantwalika mu mmotoka nga simanyi gyandwala naye ng'abeeranga ngamba ngenda kutwala out nga nange ekigambo out sikitegeera buki bulungi nensabula akapale kange kali pando wakabiri nenduuka ngenda otuuka mu kiraabu nga ndaba abantu bali bwereere bambadde obugoye sibutegeera naŋŋamba olaba abaana bonna abanaalemu ensi n'abatawuliriza bazadde baabwe babeera wano bw'oba nga kino kyekikusanyusa bwotyo mu nsi bw'olibeera eyali ayagala out namugambirawo muzeeyi nzizaayo wakanjagala nakwebaka n'ototunuma sikyabyagala nabyagala nga ndaba bukyenda batakikola ki tekinsanyusa singa mulenzi yali akiŋŋambye n'abeera ng'akinnyingizaamu nantusa nenfuna endowooza nti abalenzi abawagala abantu babatwalamu ebyo ebiki mu ebyo ebifo omwana wo mwetwalire ku biiki abaana mubayita obugambo my love sweet baby I love you my darling beera ng'omwana wo mumanyiza obugambo obwo kuba abalenzi babakola ki byebalimba abeere nga bakimugamba agamba si kipya nze mama wange byabikola ki nze daddy wange agamba nti I love you so much my daughter buli kimu kyoyagala mbuulira okitegeera ng'omwana wo mu matugo yakimanyiira mugamba alikigamba nga si mami ne daddy mugambe mama wange yanga amalanga kutwala nakulabako n'okiŋŋamba naye obadde okimanyi obadde okimanyi muno ennaku zino ffe avubuka twakategedde ntikeka akabadi nenno oŋŋamba okuntwala nga nange enkya yesu mbafunye omukisa nti bwe mujjabulira mwenna bameka kuba mu abalenzi bannyemu babaagala nnyo akuze wakakuyita ddadi olinga kingi n'okula nga tolinamu magezi yadde naye ogenda otwala omwana wange Bridget gwe mmaliddeko obudde bwange bwonna mbuulirira omusajja takola kino omusajja tebamukola kino naye gwe nnyoka eryakubiyita buki bubiisi abaana abalenzi wano Uganda bakubiyita bubiisi era tuli batono anti tuli babbula muli bangi nnyo muli bangi nnyo naye ab'amakulu be baki be batono era ffe abalenzi b'amakulu tetusangikasangika era gye bujja tugenda kubeera sikaasi nnyo sebo mwe bapanda olugezigezi gamuze nerungi wano owaye leero twagala twogere ku mulamwa gwa DNA gutabuse mu ggwanga lya Uganda ne mu nsi yonna nabadde ndi awo namukwano gwange sisi mukwano gwange naye mugobya nnyo menta ali eyo bweru mu Nigeria mutabani w'omu ku basajja bazanya ebi Nigeria ebinene nnyo yalina ebirevu ebingi mutabani we bakoze DNA ng'omwana gwalina si wuwe Nigeria nga mukazi wadde naye emyaka kati tigenda myaka 7 naye abasajja ate nammwe olugezigezi mulususiza abaana mukebera baaki mugenda funa ebizibu ne tukomawo e Kampala wano mukwano go Bruno yani omuvubuka Bruno ke amanyi simumanyi nnyo Bruno siri mukwano gwe just muwulira ne we are not friends tufaanagana kati Bruno ke naye bagenze mu DNA ebiseera ebyo proving omwana ate nagamba DNA ezaga nti omwana we kyokati nagamba omwana si we emabega kugamba ensonga za DNA oziwulidde nnyo bwe teyazeemu kugamba nti si we bamuwaayiriza nze ku mazima kwendifiira omwana yabamukebeza ne bagamba okujjako kyeyadda complaining nti omukazi babagamba tebasaliza ti simumaki mu mawulire kyenalabyeko ng'ayogera naye salabye ng'agamba nti siwe ekyo bakimuwaayidde omanyi Uganda yakusala bigambo kati awo njagala yo twogere lwaki DNA ensonga zino za DNA abanno kali bwekeetereeza nagambye lwaki ensonga za DNA zisusse nnyo mu ggwanga lya Uganda wano balizawo ensi yonna ensi eno egenda tukozesa ensobi kubanga tukoppa nnyo ebiva e Bulaaya nze nakula nze taata wange tiyantwalako ku DNA ate kati yafa ne maama n'afa kati tekitegeeza teri ajja kugamba mbu siri wuwe gwe kyakuyamba okitegedde kuba yandinkebezza ne gwe bandimpadde bonna baakola ki baafa naye nze omulanga gwe nsigala nga nkuba guli ki
omusajja yenna ayagala eddembe mu makaago bw'oba ng'oyagala okufuna emmere y'ekutuuke nga tewali azze n'agamba nti abaana abo mbakaayanira abaana bo baleko bataataaganya kuba n'omwana oyo ajja kukunyiigira gaye tata wange yankebeza yali tanneekakasa nga ddala nga bikomyewo nga gwe taatawe kibi yadde nga kyandibadde kirungi obbakebeza okusinziira singa oba n'obuntu bw'ogamba ti naye okusinziira ku mbeera bweti nina mukwano gwange lumu yankubira essimu naŋŋamba nyina mukazi wange namuzaalamu omwana nene wemba ŋŋenda mukyalo ewaffe ne musaba omwana tayagala ntambuleko na mwana nga takola ki nga taliiko ne bwe mugamba nti omwana wange mutwalire maama amulabeko tayagala maama wange akole ki amulabe alinga agamba nti omwana sinze muzaala naŋŋamba lumu bagendeyo ku lunaku olukulu maama n'agamba nti omwana mumundekere mulenzi mwami wange mumundekere njira ndiko naye wano mujja kudda mukole ki omukazi yagaana nagaana sireka mwana wange mu kyalo ewammwe wakyafu wanaku nnyo nebuuza bwe mba ndi munaku nnyo lwaki yanzalamu omuki kati waliwo abantu bangi abayita mu mbeera bwetyo gwayita mu mbeera eyefaananyiza bwe bati oli wadde mbokebeza omwana wo kubanga nze sanyu tomala nti muto ne akubaka Faluku yamwonoonye yamumanyiziza emmotoka bw'aba muteeka ewaka nga tali mmotoka akaaba olutalo gwomuntu lwakola akaaba olutalo olw'amaanyi ennyo era kati bwe mba siriwo kumubuzaabuza na bbeere bayinza kubeera naye eddakiika ana kati naye nze njejewe ne bamugamba nti nga nyina byenkola mba njagala nnyo abeere ewaabwe lwembeera seefu kuba yeewaabwe oba wafaanana wati oba bagagga oba baavu ye gye namuzaala kati naakenda ne mutwale mu bagagga nga si gye namuzaala nze mpulirana bulungi nnyo ng'omwana ng'alina jjajjawe kyekisinga okumpuliza obulungi ne nga nti ssanyu ali eri ewa jjajja essanyu tewali mutawaana abeere eyo mbeera oke nnyo era mbeerako mmanya nti kyonna kyonna ekimutuukako mukama aba ayagadde kimukole ki kubanga jjajja w'omwana wange tewali nsonga yonna lwaki ayinza oleka ekyo kituuke ku mwana wange tekisoboka nga yazaala kitaawe bw'aba nga kitaawe yakulira awo lwaki omwana wange tasobola kubeerawo kati omuvubuka ali eyo ng'olaba nti omukazi alina omwana wo naye olaba tosobola kubeera naye ng'olina emirembe oba waddembe omukebeza kuba kitegeeza babawo ekintu ekyali kiri fishemu ekyo kyebakola ki kyebakukulira naye omuntu nga tewali mbeera yonna ekusindiikiriza nga gwe omusajja sandiwagidde kutaataaganya mwana singa oba nze ndabanga obeoluusi ekiyinza okuba nga kivudde ku basajja ogaana okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe abakazi bennyini beesabira DNA ko bagamba omukazi yagaba omwana lwaki ate omusajja obeerayo waka n'omwana nga kisinziira omukazi yagaba omwana ne waliwo embeera etuuka okusindiikiriza omusajja okweraliikirira omwana we bweri nyingi oluusi yakudeetinga nga ng'obeera wammwe kitegeeza waliwo n'abalala abasobola okudeetinga mu the same time yakudeetinga nga oli mu muzigo gwo amala omwezi takulabye ayinza okufumiriza nti sanga olwomulala yajjanga mu obudde bw'ataakola ki waliwo embeera esobola okusindiikiriza omusajja okugamba nti omwana nkamukole ki kamukebeze ne waliwo bw'oba nga tolina mbeera zimu ku ezo sandikuwagidde kutaataaganya baana bakole ki baleke kambuuzeemu ekibuuzo gafala DNA eyo weba wakugikola wangikoleddenga ku myaka emeka oba ku baana bameka ewaka yandisaanye okukebeera omwana ategeera bulungi kuba singa omwana oyo banaamukebeza nga mukulu n'akizuula nga wuwa ajja kukukyawayo kennyini kubanga naye obadde nga kyokola nga tokikola intention nti oba kinyigiriza omwana jajja kikyusa agambe tayali namusala ebitabo n'olawo bimpa ekizali alowooza nti sinze siri mwana we tekyandisaanye kukolebwa ku mwana ategeera yawula ajja kunyigira omwana oyo omukuze nga omuto kyalinze mu buki mu bwongo naye lwaki embeera eno ebeerawo nnyo naddala mu bantu abafumbo abalina abaana oluusi abasukka ne mu omu anti mu maka wabaayo oluusi ebintu ebitunyiizanyiizaamu nekisinziira obikutta otya olaba omuntu ayomba nenyina ne kitaawe osobola ne muganda wo ne muyomba taba muganda wo kati lwakuba nti ate abantu bba bali mu maka abamu babihandolinga bubi olwokuba nti abantu tebabuuliriddwa abantu beesanga mu kkubo ne beeyagala omwana n'abula ku ssomero n'agenda ne boyfriend wani amubuuliridde okitegeera omulenzi muto n'omuwala muki naye ate ye omulenzi awera bagamba omusajja akola bw'ati ye ekyo kyalina okukola naye ate nga ye omuwala gwanenya talina yamubuulirira nga amumuwa ye yamwewa naye oyagala akole ebyo abali abateekeddwa nga bagenda mu bufumbo naye obwenzi obagulamu olabanga obweyongedde mu maka g'abantu naddala mu bafumbo abatali bano muno twekwanako bwekwanyi obwenzi kyeki tekyemmanyi fe abakazi abafumbo situyende ekyo kyemmanyi ng'ate mwasinga okubeera n'abaana mu maka g'abasajja nga si baabwe simanyi kubanze bennyina basaalongo kyokka tobiwulirangako buuza musawo oba gwalina si wabba
wana wadawo okula ku mawulire ndaba abasajja ennaku zino bakuba abakyala baabwe kubanga omusajja ava n'agenda okukola n'alekawo omukazi ewaka n'alekawo n'alongo ewaka owa booda n'ajja n'aleeta enkota y'ettoko n'aleeta ensawo y'amanda bagenda ogeete abaana ku baana 8 ng'abaana 4 wa 3 si ba musajja wa makoogo abo simanyi bwe bakikola kati obo tebuba bwenzi kukuba kujooga omuntu ayenda tazaala gy'ayenze kitegedde kyovula bagambye nti fe abakazi tetuyenda kuba kati ayenze obwenzi lwaki azaalayo tusuye ku nsonga eziza okuleeta omukazi kuba kujooga siinaako nengi kubanga nze omukazi yenna nandimuwagidde okufumbira omuntu gwawuliriramu emiki emirembe ontegedde bulungi lwaki eba n'omuntu gw'otayagala nze waliwo omusajja ayinza okubayo nagamba Nalongo namwenzeeko nze mukuba omusajja otya era ng'ontandise otya mbalina n'abankubira essimu n'abampeereza obumeseji nempulira nno bubiri ndabyedala nga mmanyiirwa neŋŋamba kati wano mukuba omusajja nkola ki mmanyiirwa wano ng'olaba akamanyiiro kalinnye nensirika nesimuddamu bw'alaba nga simuddamu naye n'akipowa omuntu lwafumbirwa omuntu ng'omwagala abakazi bajja kikomentingako anti omuntu gwe baagala bamuwakanira bamusonyiwa mangu talina kyakola kiyinza kulema musonyiwa nkubuulira mazima kati omuntu gwafumbirwa nga omwekaka oba ng'omwagalako bintu oli waddembe omwenderako naye yafumbirwa omuntu nga gw'obadde oyagala okubeera naye oli akana kankabikeko bambi mutima gwa mama gulu nga gw'obadde oyagala okubeera naye anti ne bwankwana nyiiga kikunyiiza mpulira bubi ndaba nga mmanyiira ndaba nga njolongola olujolongo abasizanire simanyi nawe bakigeza era mba neebuuzamu ntamanyi nti nze mukuba omusajja oli omuddugavu gw'empaana ennyo omulungi neetaagandayo ku salo nga mbuli egye yalijja twalina eddagala likola omusawo waako si ddagala naye oli bbanga toyinza mumufuna n'oyenda alla buli kirungi ekitegeeza omusajja omulungi akiyina awunya bulungi alabika bulungi anyumira engoye ndeka maama nze ate ng'alinamu neki ne ku ppanda ntuuse wagira ng'amansiramuko wagira n'akwokyayo n'omugamba guli musete n'ogutali musete buli ogusinga okunyuma omukwano tegulibaako kintu kyetugwongerezaako omukwano gusigala mukwano ezo sente zijja ebyo ebirala bijja nga nvandirwa naye omuntu gwe baagala ne baba talina yadde ekikumi ojja bbira mu komenti awo omuntu gwe baagala ne baba bakutwala mu lwera mukeera kugenda nga gwe omwagala alla nze Salongo ne bwagenda ngamba nti kati ekibuga kiganye tugenda mu kyalo nze banka samba mu mativu nti ajja kubeerawo nga mulabako tukeera kugenda tosibaamu ate mu Kampala kirungi kyendamu ekisinga ye tekiriimu deka gwe totabula bintu bino omuntu gwe baagala mulala nnyo tomukubaganyako ebirowoozo ne bw'aba talina ojja kulaba waliwo omuwala ng'asobola okuyiiya bw'akuula abantu ebintu byonna byonna bitwalira ebbaawe bw'ayagala bangi nnyo bendabye goza lwaki bano ababiyina babijjako si bamutwala n'agamba nti agwe oyina sente kati ntwala naye azijjayo n'azeetera gwe Dubai Master n'agamba gonjo kyayo byentegeera bulada n'abikuwa byonna byakudde kitegeeza ki nti omuntu gwe baagala tabaako sente tabaako ki wabula baba bamukola ki baba bamwagala tetula kituyinza kuwerekerezaako oba waliwo sente oba tewali omuntu akwagala aba akola ki aba akwagala nze bbanga oba alina sente oba tayina no matter what nfa naye yebaze onamujja wanga mukuumanga sente awo ojja kugenda wa Futures Band awo Futures Band yamuyina baba mubitiibwa ku nsonga za DNA zino n'ensonga ezikutte wansi waggulu ensonga za Bruno ozimaliriza otya amagezi kibowa abantu Bruno yafunye kyansa omwana yamukebezanga wuwe naye ng'ate ku bitundu 9 ku 10 yabadde mutuufu okebeza omwana we lwaki kuba omuwala yavudde n'agamba nti beeraba omulundi gumu simanyi eddakiika 2 simanyi bbulabbula omusajja yadde mutuufu okebeza omwana oyo yadde nensigala nga nkubiza abavubuka nti okupapa si kirungi Uganda eno twagisangawo nze jjajja wange yafa n'agirekawo nange ngenda kufeera nkole ki kati tolina kyopapa mbuno Uganda ekuleka tegenda kusibirayo weewa obudde bw'omanyani gw'olina okuzaalamu olime kubanga okukebeza omwana kituufu ojja mukebeza naye yamuzadde aluyagala amuzaale bibiri byanjawulo ani gw'omuzaddemu kubafa abakazi tutegeeza kyene ku baana abatufulumamu ojja kutaba entegera ya Nalongo entono onzalemu omwana ayina okuntwalako obusiru bwage ebitundu 9 ku 10 okitegeera kati naye ekituufu kiri nti wadde oyagala okunzaala abakazi abatuwogganira mu mawulire nyabo nze erisinga omumaaza nyabo mwe musobola kuzaala abaana abasinga omumaaza mulowooza mwe abasatu mwe muliyo
abakazi bazadde abaana baabwe ne babonaabona nabo abakazi bali mu bwawusigalo bakolerera abaana n'akola emyaka munana nga tanakyakulaga naye nga abaana be basomye nga successful mu ekyo n'agamba Nalongo abaana bange kasita basomye ekyo mukama nkimwebaliza naye gwe omulala awoza nze baŋŋambye ŋŋende nkole sisobola kgenda kola bali mu bwakadamu obasinga ki oli ku TV owogganira abantu muwoza munyambe bwe wali bakwebakako ani gwe wayita okuyamba bakwebakako naye bakwebakako bwogu ne weetikkana olubuto walina obulunzi obuziyiza olubuto olwo mu ddakiika 0 notalufuna ne wasobola okgenda teweetegese toluziyizizza olufunye oli ku TV otuwogganira wagendayo naani kitegeeze kyaggana odduziyiza wali olusobola kati lwaki otubalako emirembe fe abawuliriza ani yagamba nti omwana aba wa musajja nti bw'ozaala omwana omusajja alina okubonaabona atunde buli kyalina agwe wabe n'ewalungi yeebake mu ttaka kuba wazaala yakutumako nti genda omuzaale gwotasobola kulabirira wazaala waati oli mulema musajja alina emikono ebiri naawe gy'olina naye tosobola kukolera mwana wo gwe nnyoko nga yakukuza omanyi bakitawo naawe teyamuwa ssente gwe nnyoko omulabako mu mawulire gaawa buli kye yasobyanga ng'ogamba ate namwe abamawulire mukomye olugezigezi olaba amawulire agatasaana kufulumya tukooye olaba ebintu ebyo ate byebitunda nedda mukomye olugezigezi waliwo omukazi ng'asaana kubonaabona kubanga entegeera ye ng'era esaana kukola ki kubonaabona mbu baŋŋambye ŋŋende nkole ng'ani agenda mu bwawusigalo stupid bali mu bwawusigalo bakyusizza obulamu bwabwe gweoli awo woggana ku TV n'amalediyo kubanga YouTube zajja wafunye alina YouTube n'akuteekayo TikTok yatujjirira ne bakusalayo tuba tuli awo ng'oyingiddewo panda ne panda omwagala nnyo kayimba ke kansanyusa kati gwe abali eri omukazi ali eri gw'omanyiira afuna emitwalo 9 omwezi n'alabirira abaana be gwe tolina yadde emitwalo 10 gy'osevinga omwezi musobola kgenda mu bwawusigaalo olowooza otegeera nnyo okusinga ababulimu ye bwe wabalabye ku YouTube yani nga basaba buyambi olyoka obalumbe gwe atayagala kugenda kukola olina ki oli ku TV otuleekaanira n'abagaba obuyambi mutandika okubaako ab'ettima ku ssente zammwe olwo omuntu ateetaaga kuyamba olina omukazi munno gw'otoomera nga yeetaaga kuleka mpaka lwanaddamu amagezi agategeera nti omukazi alina okukola no matter what oba okola ki naye ng'olina okukola ki olina okukola mulekerawo tukaabira mbu single mothers nze nyina ba single mothers bangi b'emmeeting wano ku ofiisi yange nagamba Nalongo nze enkeera nenkola bwe nti kubanga nasobya nali simanyi kye bakola mu bufumbo ng'olatandise okutegeera ensobi nti kino ekyannobya yali nsobi takyasobola kuddayo omusajja yafuna omukazi omulala negwowoza nze ndi single mother munnange mbonaabona goza gwose okuza omwana omanyi abaana bameka abakuziddwa abakazi mu Uganda mwe tuli nga basomye n'okusoma abaana balina n'emirimu bakola nga nnyina ye mubonaabonera n'amubeezaawo lwaki mwagala okulowoozesa ensi nti single mother alina kubeera munafu ng'ayambibwa buyambibwa kubanga omusajja okulemwa omuntu kya buntu olinga agamba abasajja basulewo obuvunaanyizibwa bwabwe no omuntu okulemererwa ekintu kya buntu gwe girlfriend gwasooka naye gw'olina mujjukira kati tomujjukira namujjukira kati waliwo n'abantu abazaala by accidental omuntu wa night stand teyandisaanye kugamba mbu single mother kuba naye gwazaala togenderedde we temanyi oba onaafunayo oluki olubuto kati mwe abantu abazaalira kalenda nga temumaze gitunulako mwe mugenda ovumaganya basingle mother wali single mother yandibadde oyo alemeddwako n'omusajja ne balemaganwa ng'agezezzaako okulemwa omuntu kya bulijjo singa buli muntu gwewasooka gw'olina ki kale nno mwe abakazi abazaddeko kambabuulire oba wazaala ofumbiddwa oba wazaalira ku lujja dwala nnyo okuddamu okuzza ku mwana oyo ng'otegedde ani gw'ogenda okuzaalamu kubanga abakazi mwe abazaddeko mugenda tuba nga tebakyayagala kubawasa lwaki nti mufuuka ono ogamba wamuzaalamu tomwagala ofumbiddwa omulala totandisa okwendako ono gye wanoba olaba ye mulungi kuba tewalwana ki tewalwana lwaki tofumbirwa oyo gw'oyagala nosanga abasajja okwanya omuwala mu nnaku 5 omugeza ku mukazi gw'omaze naye emyaka 10 waataayu oyo wamutegedde mu myaka 10 anaabeera ki wategeddeyo kyanakufuukira mu myaka 5 omugeza kwona akugumiikiriza emyaka 10 ng'omwinamu n'abaana abatuse mu P7 gw'ogeza ku mukazi gw'osanze mu nnaku 3 basajja mmwe mwagala kuba mutya lwaki baserebu tebaagala kusetolinga mwana waliwo enze n'intaviyu ejja n'empyanga n'obusungu n'omuntu yitagala n'omukuba oluyi mu kutu n'omugamba muddamu amagezi baserebu tebaagala kusetolinga batya tebaagala kusetolinga mungeri ki kubanga ebintu bino ebisinga tutera okulaba biterabeera ku baserebu bantu bambirwa kuba nti bamawulire gabatukako mangu gw'omanyi bamalaaya abali mu buzigo bwabwe awo nga si baserebu naye ng'omukazi alina abakasajja nga 9
naye olw'okuba ye tewali kamera emutambulirako tebajja kulaba byakoze eki ali nakino abantu kanti bategeeze nze Nalongo wantegedde embulirira bufumbo ne nnyina sayidi yange etegeeza nze okubuulirira obufumbo si kyekitegeeza nze kati bw'osanga omuntu anyiiza n'enkuba embwa eyo oluyi nga bagamba Nalongo wamulabe kye yakoze yakubye omuntu oluyi lwaki sirumu kuba nga nsiruwalirako kati gwe ekyo kyogenda okungiriza omuntu aba n'obulamu bwe obutegeeza ye kati bano baserebo olw'okuba yayombyeko n'omusajja mbu olaba tekirina kubeerawo kyogamba serebo katonda yanyiize n'omuwala mbu bannaye serebo yanyiize gundi yakoze bwa lwaki talina kukikola kubanga naye muntu nga gwe ye kyakusinga kubeera famous mwebeere bulo tegeera bulungi kale nga twagala okuba nga tumaliriza olunaku lunaddako tujja kwogera ku ddira otegeera nti nno omukwano ogulimu wekka ate omukwano bagubeera mubuwo bwomu mulimu abantu abeera mu mukwano nga yadanyumiza emboozi nja kunyumiza sule nga tugenda kusheddako episode eddako adanyumiza emboozi naye yamaze emyaka 3 2 n'ekitundu ng'ali mu mukwano relationship naye nga tamanyi munagirimu ye kandi kibayita okwesibako awo tugenda otutandikira episode eyokusatu mu programu yaffe emanyiddwa nga amaloboozi Nalongo yobaka obusembayo mu June tuli ngenda kuza omwezi 18 ogw'omukaaga Nalongo Show nampija mukomusajja nze ngenda kubeera ku Tavani Woods nga mperekeddwako Ssenga Sina Ntume ne Koja Kitonsa n'abayimbi bakwano bange bajja kubawo bayimbemu nga Hajaruna Aizon T bangi nja kuba nfulumya obulango ne posters ku TV ez'enjawulo ne ku radios ez'enjawulo mujja kuba mweyongera okubiraba mukomusajja wendi wano Emmengo kumuteesa I sign out. Kale, wote tubadde onako olwaleero